Mpuliriza omulungi ne leero nzikiriza nkulamuseeko munnange era nkwanirize mu kitundu kyaffe eky'olwaleero nga tukyali mu ssuula eno ndiisibwa akakanja. Mu kitabo kyaffe abantu balamukoyi nga bw'eri nkola mbasaba ne leero munzikirize nsooke mbajjukizeeko ku bye twalabidde mu kitundu kyaffe ekiwedde ate nsobole okubayunga ku by'olwaleero mwattu nga mugoberera bulungi. Mujjukire nti era mu kitundu ekiwedde twabadde mu ssuula eno yennyini ndiisibwa akakanja era ng'omwo munnaffe ono Nnajjalwambi mwe yafunira ekirooto ng'alaba waliwo abakubibwa n'akinyumizaako ssengaawe naye ssengaawe n'abiŋoola ng'abiyita bya lwali ono yajinze bijinge n'ebirala nga bwe mubijjukira era Nnajjalwambi n'asalawo amuveeko wabula nga wayiseewo ennaku akaseera akawerawerako ssengaawe yennyini yagwibwa obulwadde naye bwe yawona yali alinako w'atudde omuzimu ne gumulumba era omuzimu we gwamulumba gusitudde enfuufu gumucunyizza ono akubye enduulu Nnajjalwambi abantu b'ekyalo ne bakuŋŋaana balabe ekibadde era bwe twafundikiridde ddala nga waliwo omusajja eyabadde ali mu kwegayirira omuzimu guve mu kukubya ono emiranga naye gwogere kye gwagala bakigukolere. Ndowooza mujjukidde awo nti awo we twakomye kati mbasaba munzikirize obutamala nnyo budde we mba nviira ddala mbongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno yennyini ndiisibwa akakanja. Olunaku olwaliko kaluma nnyo era lwali lwa Wammonyi. Musajja mukulu muliraanwa bwe yatuuka n'ambuuza ogubadde naye nga mpaawo kye mmanyi. Olw'okuba bye yali alabyeko byali nkumu anti obukadde magezi, ye yaddamu nti muzimu guno gwe gwegaludde. Eno enneegetaageta, entemereza, entuyana n'enzisa nkola yaagwo yennyini teri kubuuza. Kwe kutumya ennyingo y'olumuli olwakalira mu kisagazi, akaana olwagimukwasa n'agifunyira mu kikonde ky'omulwadde ekya ddyo nga yeegayirira bw'afukamidde amatiitiiri nti bwe muba basajja bakulu, abalongo, emizimu, lubaale, misambwa, mayembe, ebidandi, ebiteega, amaluŋŋaana, eby'omu luggya luno oba olw'ewaabwe w'ono omulwadde, mbeegayirira omukulu takuba maviivi naye nkikoze. Musajja mukulu Ssaalongo mbuulira jjajja ekikunyiizizza tuliwo ebingi ng'obugulu bw'eggongolo. Mwattu omuzadde tabanga mugumba anyeegulukuka mangu, tasiba busungu ku mwoyo era omuggo teguba gwa nnalonda guba gwa nnatema. N'omuzzukulu ndaba tava ku mabega ga jjajjaawe n'agwa. Nyeegulukuka oyogere ekyakuluma edda jjajja. Omulwadde gwe lwali lugolodde yakuba emyasa 2. Omuzimu gwamwogererako nti muzzukulu oyogedde bulungi, enjogera ennungi esenza ekiswa ku luggya. Ndi muzimu, ono yazza gwa Nnamunkukuulu. Buli kadde Nnajjalwambi amulaba bw'akiiyibwa n'afuuka Nampulira Zzibi. Ku lukuusi gye ndi siri mirembe lwa mbeera y'akaana kange okukayigganya obutaweera naye kammutte n'ababa abaleke nga badaagana. Ko musajja mukulu nti nedda Nnaalongo nnyina w'ababiri, nsaba busabi nga n'akalevu bw'enkuuta ku ttaka koma toyomba totta bambi. Oli ku buko ntegedde ky'ogamba ne ky'oyagala takyakiddira nzisaamu obwesigwa nja kubakwatamu kasita banaagaana waakiri bw'oba okangavvula. Ssenga w'omwana wo omulanga bwemage ye bw'ona omulembe olw'ekaganga abaana bammwe tebaabenga bano abajjwa ba Walumbe Ssenkaaba be yabunya emisaasaano nga nnyabwe anonya obulo bw'enkoko ze.
gw'asiriikiriramukko n'aweera, n'oluvannyuma gwakkiriza ebigusabiddwa, gwamukkakkanya mpola, era buli kooya ku mubiri gwe ne katonnyoloko k'entuuyo gwaddamu mu kimpowooze ng'omukkuto gw'amenvu. Ono kammute ntwale omusaayi gwange anti azaala ekibi. Ebyaddirira okuva ku bino nze byannyumizibwa bunyumizibwa nti bwe gwamuta gwalandukira gunze, gwantamba, gwaŋŋaŋaza ng'embwa gye bakubye olusambaggere, mbu gwambugiriza ebikeeka senga kwe yali, guugwo guntippye waggulu, enfuufu etuumuuse, eboyaanye, ettunse mu buswakiivu obw'ekitalo. Wano buli eyaliwo gaamumyuka, baleese empokota mu kibbo omuli ekiwero ky'olubugo, olweza, ebbombo, muzikiza, mussabbeere n'emavi ga mukulu. Beekuyenga bakuba amaviivi gundeke, nagwo gwatowolokoka ne gubalagira obutaddayo kuntulugunya. Waakiri ntwalibwe mu baakizibwe, bwe kitaba ekyo gujja kukubya omukazi oli enkanaga, naye ataaseererenga nnyini gwo. Olwanta nadda engulu okwetoolooza amaaso nga neebulunguddwa nnasiisi w'abantu, antunuulidde ekimomozo. Mukadde wange atuuliddeko kyuyi kimu, asimbye okugulu n'okulala kulannamuse, kwasimbye omukono ogwa kkono ng'akalevu kaganzikiddwa ku vviivi ng'atadde emmambo ku maaso, azingidde omuwalume okukoma mu mabeere nga bimusobedde nnyini. Boolwadda baabimufuuyirawo, wabula ekyabamala amaanyi yabiwakanya mbu bwe kitasoboka kubaawo. Baakanda kumugamba ebyabaddewo n'ebiwuliddwa, naye n'abigaana. Yabigaanira ddala era n'abiŋoola. Amazooba gaba gamaze okwetooloola abiri nga tubiggyeko n'ogulya, omukazi n'ampaayira n'antemerera eggambo nga nzibiikiriza ensimbi ze ssaamanya muwendo. Yanvuma ne yecca. Omukazi ono taliyomberako wansi, alinga waŋŋaaŋa akulangira bw'akuvuma amagufa agatatadde nti nja kumubendegera ndabe ekinene, bwe mba ndimu akatoola nzizze mangu, nga kajjambu ne tannabalagala mu bbwa. Namutunuulira gammyansa, naye nali mmukoze eki? Nagakaaba okunzigwa mu kiwanga, mazima nabiziina yandiisa akakanja. Eggulo limu tuba tuli mu ffumbiro ne ssenga nga tufumba, tugenda okuwulira ekibolooga mu nju ng'embuzi egwiriddwa mu bikya. Ssenga kwe kuduma, naye abatannatuuka mu ddumbiizi nga miranga. Omwana wa Kayombera yali afudde kikutuko. Okukaaba emiranga n'ebiwoobe byabuutikira awaka wonna. Abantu b'ebweru baddamu kutolotoomera mu kuwuunawuuna nga bawuunira ebuziizi nti tebaggwa. Teri kirala kimusse ogwo muzimu gumuyunze, gumusaze embulaga. Yalabulwa ave ku mwana n'abiyita bya kabaluula lubalaato. Abakazi bayinga kukaabya baana ba bannaabwe lumaamiro. Kati ajja kuweweera anti yeerabira olwa Sserukama Mayute. Bino byayogerwa nze nsirise ng'amatu nkunkumulwa, ng'oluwoowe yameze ku mimwa. Enkeera yakunguzibwa n'aziikwa mu Butambala. Singa olwadda n'andagira okweteekateeka antwale mu bange, ng'alowooza nti mukazi ono kadda waakuntemaatema obulere n'obufiififi, anti nga ssenga yeetamiddwa okudwadwalikana nabamba w'olukazi owa buli lunaku ku lwange, era n'okufumbira ku maggwa n'enkato ekimukenenyezza obutoogo. Wano yankuutira okuba ng'omwetowaze, omukozi, ow'eggonjebwa, omuntu mulamu, ow'emmizi, alowooza nga sinnasalawo kukola kintu, okujjukira olugendo lw'empiseemu, okusonyiwa nga mu nsi bw'eteri atuukiridde, nti bwe ndisobola ensi eno, anti tukolagana n'abantu
be batusanyusa era ne batunyiikaaza, n'ankomekkereza n'akagero akaagayita ku kibi ne gaseka. Ng'abimaze yeetonda okuva mu bingi bye namulootolola, amala abinyoomooli n'atabissaako mwoyo wadde okutawaana okubibuuza ku bamusingako. Okuva olwo yakikakasa nti omuntu aloota ekintu ne kiraka. Twasiibuligana, buli omu n'agenda akwata ekisisimuka ng'omulegete gw'omusajja tegunnadda kuva mu binywero. Era okudda engulu, obudde nga busaasaana. Ampuliriza, eyo yeebadde essuula yaffe ndiisibwa akakanja. Mu kitabo kino abantu balamukoyi okutuuka omulundi ogunaddako, era lwe najja n'ekitundu ekirala mu ssuula era endala atannafa. Mbaagaliza okubeera obulungi, mubeere bulungi nnyo nnyini ddala. Mweraba.